Watch that day. Yabadde mbatuuze bonna abasinga obungi nti babadde balowooza kuva mu ddoboozi lyabavuddemu eryabadde libavaamu nti omusango guleeta wano mu community y'Eggaba we gwaddizibwa nti gwabadde bo ng'abatuuze kuwaayo ndowooza yaabwe era n'omusango gusalibwe nga balowooza n'akalabba bano bagenda kujja naki ateekebwawo omusajja asambagale nga bakole ki ge mazima kyabadde mu bantu naye kibakubyemukko ku ncukwe tebalaba kalabba ate n'engeri omusango gye gwanjudde awamu ne balaga okukeberwakwe kakati mu baana bano Atiku Gideon ono nga kigambibwa nti nno yafumitwa kikyamazima yafumita omwana ono kakati Atiku Gideon ekiwundu ekyamufumitibwa obuwanvu centimeters 15 Lawrence zefaanana zitya 15 boogeraageranya okusinziira ku mulamuzi okusinziira ku bujulizi ku postmortem y'omusawo yamufumita okuva sayidi ezeeno ekiso ne kikkirira ne kituuka mu mumiro era okusinziira ku ripooti y'omusawo ebinywa ebikwata wano n'emisuwa egiva wano byakosebwa wabula oluba n'amannyo tewali byakosebwa so ebyo mpozi n'ekirala omusaayi ne gujjuza akapiira akatambuza oxygeni kasangibwa kajjuziddwamu era okusinziira ku ripooti y'omusawo hypovolemic shock era nga hypovolemic shock okitaputa obulungi severe blood or other fluid loss make the heart unable to pump enough blood to the body nti bwe yamufumita ekiso omusaayi ogwamuvaamu ne fluids eziyamba omubiri okutambula omutima gwali tegukyalina musaayi gwe kusala kupampinga kubanga wano we baali bamufumise gwali gufulumye mungi okukakkana ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Yeah, it's so essential. Linda Rerub, my love. It's say more official. Ooh, it's say more. Vision najjo sinzira okubanga ate tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti najjo wangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga ate twegattako. Wano wendi mu dakiika 15 eziyise Okero Olium era ng'ono wiiki ng'emu n'ekitundu yadda ku baana b'abandi n'abasanjaga aleeteddwa ebitongole ebyokwerinda wano ku ssomero ate we yattira abaana. Embeera nga bweri wano nga bw'oyinza okuba nga ate olaba emmotoka z'ebyokwerinda patrols okuva ng'oyambuka ebbunga awo otandikira okulaba ku bannaffe ab'ebyokwerinda kati ku kino ekikubo ekyambuka ku ssomero ekitono nnyo buli luvannyuma lw'ebbanga osanga emmotoka z'ebyokwerinda patrol era nga wano wendi ndi mu patrol ezisoba mu 5 1 2 3 4 5 okwo kuliko bannaffe abapoliisi kuliko bannaffe abamilitary police okwo kwota n'ekimotoka kya Jafanga ekireese bannaffe ab'ebyokwerinda okwo nno kwe kuli n'emmotoka ez'obuyonjo nga nazo za bannaffe ab'ebyokwerinda. Ensonga ekireeseza ab'ebyokwerinda abangi oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yakola nti nno omukulu ono awozesebwe mu maaso g'abantu nga bamulaba abantu bangi nnyo abazze nga beesunze okumulabako ate n'abalala nga beesunze okubaako be bakola singa bamukutteko era obudde gye bwakeeredde abantu bakedde mu bungi okusobola okubeera nga ate basimba layini okusobola okubeera nga ate bakkirizibwa okubeera nga bayingira. Kakati tugenda kuba nga tukuwa Kasavu Kanyama
ebiri munda mu kkooti ng'omulamuzi agenda mu maaso kubeera ng'ataasomera omukulu ono omusango saako n'abali basigadde wabweru biki bye bagamba. Bw'otunulako ku streets wano wonna abantu abasinga bagenda mu maaso okubeera ng'ate beekuba obwama ku musajja ono ng'era bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate beebuuza kiki ekiyinza okuba ng'ate kyekyamutemba okukakkana ku baana abato okugenda mu maaso okubeera ng'ate abatugumbula. Era abasinga babadde bagenda mu maaso nga bateesa ekintu kimu, omulamuzi waaki amala ebiseera ng'agenda mu maaso okubeera ng'ate amuwozesa ye amubawe bamusomesa essomo bamutegeeza ekituufu kyekyokukola. Kakati ngenda kuba ng'ate nkutambuzaamu okusobola okuba ng'ate olaba embeera nga bwegenda mu maaso okubeera ng'ate etambula. Oyinza okugamba nti ekyalo Gaba olunaku olwaleero kyonna kisaanikiddwa bannaffe ab'ebyokwerinda. Buli muntu yenna awuliddeko nti omusajja ono atuuse gy'ali yonna avuddeyo okusobola okubeera ng'ate ajja okubeerawo okulaba ku musajja oyo ng'asimba mu maaso g'omulamuzi. Ekifo nga bw'okiraba kikyagenda mu maaso okubeera ng'ate kisaliddwako bannaffe ate ab'ebyokwerinda kubanga wakyaliwo okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Ku mulyango gw'essomero waateekebwawo ebimuli bina ebikungubagira abaana abaava mu bulamu obw'ensenwa. Jane Roth Keisha, Atiku Gideon, Ignatius Seruyange ne Oyan Odeke, abo ate be baana abafiira mu njege eno. Tuyingidde munda mu kkooti. Setup ya kkooti nga bw'ogiraba yeeno, essayidi z'eno ye watudde abantu ba bulijjo ate emabbali wali we watudde omulamuzi. Wakati wano wateereddwawo ebyuma ebyawula tent y'abantu ba bulijjo saako n'omulamuzi. Era ekyo ng'oyinza okugamba kiteereddwawo okusobola okuba nga kyewaza abantu okusobola okubeera ng'ate maybe bava mu bantu okugenda ku sayidi eya kkooti. Katubatwaleko mu session ya kkooti ate mulabe bigenda mu maaso. Christopher Okello Onyum bamuvunaana emisango eri 4. Ogusooka gwa butemu nga kigambirwa nti Christopher Okello Onyum ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Gaba Early Childhood Development Center mu Gaba Trading Center Gaba Parish Makindye Division mu Kampala District ng'alina ekigendererwa yatta Atiku Gideon. Bamubuuziza omusango n'agamba aguwulidde naye nga si kituufu. Mr. Okello, we are going to the second count, and it is also a charge of murder. It is contrary to Section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. And the particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Keisha Agenroth Otim. And what this offense means is that you intentionally killed or caused the death of this person called Keisha Agenroth Otim. How do you plead? I plead not guilty to this charge, my lord. Okay, I've also entered a plea of not guilty on count 2 for you. Omusango gwokusatu era nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti Christopher Okello Onyum ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Gaba Early Childhood Development Center mu Gaba Trading Zone Gaba Parish Makindye Division mu Kampala District ng'alina ekigendererwa yatta Seruyange Ignatius. Bamubuuziza omusango n'agamba aguwulidde naye mbu teyagukola. And the particulars of this offense are that you, Okello, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026, Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division in Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Mr. Okello, have you heard the charge? Yes, my lord, I have heard the charge. Have you understood it? Yes, I've understood the charge, my lord. How do you plead, Mr. Okello?
my lord, I did temu not official make tukyagenda mu this maaso ate ne community court kyenjala okubanga ate nkujjukiza nti eno kooti esookedde ddala naddala olutula lwa high court nga lutudde mu bantu abantu bano bolaba bawumuddemu oluvannyuma lw'omulamuzi ali mu mitambo gya kooti eno okusaba wasooke wabeewo okuwummulamu kwa ddakiika 15 then kooti eno egenda kuddamu okubeera nga ate resuminga naye nga kooti eyo tennawummula wabaddewo ebintu bingi nnyo ebibaddewo bye mbadde nsaba nkumenyeremenyeremukko naddala mu kuwulira omusango guno kakati mu kuwulira omusango guno Christopher Okello asomeddwa emisango 4 era n'agyegaana era mu kaseera Christopher Okello we yeegaanidde emisango gino kooti ewuniikiridde abadde mu kooti ne bakuba emiranga naye omulamuzi n'abajjukiza nti bannange luno olutuula lwa kooti togwanidde kwekanga tokaanidde kunyiiga togwanidde kuba ngalo tolina ky'olina kukola okuleka okuwuliriza obuwuliriza mu misango actually asomeddwa emisango gibadde 5 kakati mu misango egyo waliwo omusango ogumu ogugatta ekikolwa kyonna ekyokutta then ne bagenda ku buli mwana gwe yatta ne bamusomera omusango ogw'okutta okusinziira ku ngeri gye yamuttamu naye ng'emisango egyo gyonna Okello Christopher agenze mu maaso okubeera ng'ate agyegaana bwe tuvudde awo ate oludda oluwaabi ne lutegeeza omulamuzi nga bo n'oludda oluwolereza Christopher Okello bwe bakkiriziganyizza ku bujulizi obumu era omulamuzi akyusizza obwanga n'abuziza ku sayidi ewolereza Christopher Okello okumubuuza obanga ddala bituufu waliwo obujulizi ababiri bwe babadde bakkiriziganyizzaako era oludda oluwolereza Okello nalwo ne lukkiriza nti kituufu waliwo obujulizi babadde bakkiriziganyizzaako bwe bamaze awo omulamuzi nadda eri sayidi y'Okello n'amubuuza obanga ddala kituufu balooya be baamwebuuzizzaako ba baamubuuliddeko ku bujulizi bwe babadde bakkiriziganyizzaako era n'Okello n'akkiriza nti kituufu abalooya babadde bamaze okuba nga bakikola kaakati obujulizi obwakkiriziganyiziddwako ze postmortem report ezaakolebwa omusawo amanyiddwa nga Katongole Julius era nga ono musawo okuva mu ddwaliro ery'e Mulago era ng'ali ku sayidi ery'eggwanika kakati mu bitundu ebyo omusawo yafuna ebyava mu kukebera emirambo gy'abaana bano abattibwa era nga abaana bana buli mwana omusawo yagenda mu maaso okubeera ng'ate awa ebyava mu kukeberwa kwe kakati mu baana bano Atiku Gideon ono nga kigambibwa nti nno yafumitwa kikyamazima yafumita omwana ono kakati Atiku Gideon ekiwundu ekyamufumitibwa obuwanvu centimeters 15 Lawrence zefaanana zitya centimeters 15 ezo meters bannange wasomera wa mwana kale centimeters 15 bwogerageranya okusinziira ku mulamuzi okusinziira ku bujulizi ku postmortem y'omusawo yamufumita okuva sayidi ezeeno ekiso ne kikkirira ne kituuka mu mumiro era okusinziira ku ripooti y'omusawo ebinywa ebikwata wano n'emisuwa egiva wano byakosebwa wabula oluba n'amannyo tewali byakosebwa so ebyo mpozi n'ekirala omusaayi ne gujjuza akapiira akatambuza oxygeni kasangibwa kajjuziddwamu era okusinziira ku ripooti y'omusawo omwana ono n'afa mu lulimi olunyanyimbe kibayisa hypovolemic shock era nga hypovolemic shock okitaputa obulungi kyekikolwa ekibaawo ekimaliriza nga an emergency condition in which severe blood or other fluid loss make the heart unable to pump enough blood to the body kale kakati omwana omulala bamuyise Kayise Alengut ono nno ekiwundu kyekyo kyali kigazi kungulu centimeters zaali 15 kuno weekuti kyali kigazi kungulu naye nga tekyali kiyingira naye nga buno obugazi obw'okungulu buwanvu okusinga bwe kiyingira munda naye era naye yava volemic shock
oba yafa okuvaamu omusaayi omungi kyekimu ku kyavaako okufa kwe. Kaakati Seryange Ignatius ono naye ekiwundu kye kyali kiyingira munda centimeters 14 era naye ebinywasaako n'emisuwa egyali wano nagyo gyasangwa gikoseddwa. Then Odeke Ryan oyo naye yafumitibwa era ng'ekiwundu kye kyali kikiira munda centimeters zaali 9 kyokka ate era nga nakyo kyali kigazi okusinga bwe kyali kiyingira munda. Kati kitegeeza nti bwe kibanga kyali kiyingira munda centimeters 9 kuno kungulu kyali kigaziwa centimeters ezisoba 10. So kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo obwo bwe bujulizi enju y'ebbiri bwe zakkiriziganyaako okuva ku post-mortem report. Kakati oluvannyuma omulamuzi alonze abantu 3 okuva mu bantu ba bulijjo era ng'okusinziira ku mulamuzi nti bano baba bamuyambako okusobola okubeera nga bagoberera obujulizi bwonna obuleetebwa kkooti ne bamuwa amagezi. Wabula omulamuzi akiddiŋŋanye nti amagezi ge bamuwa tegaditamini oba tegaditekitinga kusalawo kwe ng'omulamuzi, wabula asobola okusinziira okuwa ensala oba asobola obuteesigama ku bye bawadde okuba ng'ataawa ensala ye. Era nga mu abo mulimu Teopista, mulimu Ainom Gisha Rachel ne Musana John era nga bano omulamuzi wamaze okuba nga ate abalonda bakutte Bayibuli ne basobola okuba nga ate bawa ebirayiro byabwe. Ekyo lipooti tekonfaminga nti nno omusajja ono omusango yaguzza, wabula ekonfaminga nti nno yabirabako era naye byamugambibwa. Naye obwo bujulizi era omulamuzi atutegeezezza nti abuyingizza nga obujulizi obw'oludda oluwaabi. Naye ebyo tebikalantinga nti nno ono yatta. Kakati kitegeeza nti nno abajulizi balina okutandika okujja okusobola okutandika okulumiriza omukulu ono ku butemu bwe yakola. Bw'otunulira ku setup eno nti singa kkooti eno eba yakusula, kitegeeza nti nno n'omulundi oguddako ate ekitongole ekiramuze kirina okuprovidinga tents zino, kirina okuteekawo bulkheads zino, kirina n'okuprovidinga security eno nga bw'ogiraba weyeetoolodde ekifo kino kyonna. Mu vidiyo yange mu kitundu eri gye twatandikidde twakulaze nga security ebadde eva almost eri waggulu ng'agenda ebbunga ne yeetooloola ggaba. Kaakati wano kkooti etudde mu kibangirizi ky'essomero ekirinaanye ennyanja. Naye abannaffe ab'ebyokwerinda bali ku ground n'abamaliini weebali okumakinga sure nti tewali kigenda mu maaso. Era okusinziira ku bujulizi bwenfunyeeko okuva mu batuuze, kaakati nakutegeezezzaako nti nno abantu ab'enjawulo bazze okwetaba mu lutuula lwa kkooti luno. Naye okusinziira ku kyenfunyeeko, abo bokka abaafunye invitation okuva mu kitongole ekiramuzi ekya kaadi be bokka abakkiriziddwa okusobola okubeera ng'ate baakiseesinga ekifo kino. Era nga mu kaadi gye nsomyeko ebadde egamba nti invitation to the mobile court session. Ne bakugamba nti sir or madam, you are invited to the mobile court session of the High Court of Uganda. Ne bakuwa court number. Then Uganda versus Okello Christopher to be held on that Monday olunaku olwa 13th April 2026. Ne bakuwa n'essaawa nti zigenda kubeera 3. Ne bakugamba nti venue egenda kubeera school playgrounds Kamgaba Community Church. Era ne bagamba nti this session is aimed at expanding access of justice through mobile courts, hereby promoting transparency and increased public participation. Ne bateekawo wano, the general public is advised to be seated before the court commences. Ne bagamba nti gates zigenda kuba nga ziggulawo ku ssaawa 1:30. So kaakati kitegeeza nti nno this same process erina okuddibwamu singa kkooti eno eba yakuyimirizibwamu ate okuyita olunaku olwokubiri. Mr. Okello, did your lawyers discuss with you the evidence that the prosecution disclosed to them that they intend to rely on? Yes, my lord. My lawyers discussed the evidence with me already. Abajulizi bonna b'omusango guno mujje mu maaso.
ones who have been summoned by the prosecution. be baayise okujja kuwa obujulizi. Waliwo semanisi ze baatambuzizza oba wafunye ekipapula ekyo ekikuyita okubeera omujulizi semberako mu maaso. Omu ku mmwe bw'aba ng'awa obujulizi abalala tetujja kubakkiriza kubeera wano okumpi. Omuwandiisi wa kkooti agenda kubalaga wa gye mugenda okulindira. Please tell court your full name and religion. Amannya go nnyabo. Bampita Apollo Stella. Apollo Stella. Osoma ddiini Let me ki? hear the name again. Ddamu erinnya. Bampita Apollo Stella. Apollo Stella, my lord. Apollo, you're comfortable speaking Luganda? Oyogera Luganda bulungi. Yenya. Okay. What is her age? Oyina emyaka mmeka? N'emyaka 36. 36 years old. Ndayira mu linnya lya Katonda. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwe ngenda kuwa mu kkooti. Obujulizi bwe ngenda okuwa mu kkooti. Ku musango guno. Musango guno. Bw'amazima. Bw'amazima. Awatali bulimba. Awatali bulimba. Wandyagadde kutuula oba oyagala kusigala ng'oyimiridde? She's prefer standing. Stella, I'm going to request that you speak a little louder so that I'm able to hear what you're saying. Ojja kwogererako waggulu Oweekitiibwa Omulamuzi awulire by'oyogera. Please repeat your full names for court. Amannya go. Bampita Apollo Stella. Do you know Gideon Eteku? Omanyi Gideon Eteku? Gideon Eteku muyitanga mutabani wange. I call Gideon Eteku as my son. How old was he? Yali wa bbanga ki? Yali alina emyaka 2 n'ekitundu. Nagenda okusanga abantu nga bajjudde essomero nga bantu bangi. When I reached the school, I found when many people had gathered around the school. Nayingira buyingizi nabatomera butomezi. I just entered. Yes. Bwe nayingira mu kibiina ne mpita Gideon nga simulaba. When I entered the classroom, I called Gideon, but I could not see him. Nensooka ne ngwa wansi. Stella? Those people taking pictures. Abebifaananyi, please. Bali bagenda omwana n'ansiibula n'angamba bye daddy. As they were leaving, the child said bye to me. Namuddamu nti yawulira n'angamba daddy kusiba tonzizeemu. I responded, but the child asked me why I didn't respond, and I said I responded. Namuddamu nti kale bye daddy. Ne bagenda. I again said bye, and they left. After that, the mother came back. There was some work I was doing outside there. And she started cooking. And I remained there with my brother Ziwa Rosias. We were chatting. Then at around 11, our neighbor called Sekamate Annette. Sorry, you said our neighbor called Sekamate who? Annette. What did Annette Sekamate do? Sekamate Annette yakola ki? Yasindika mutabani we bayita Ssenyonga n'ajja ewaka. She sent her son called Senyonga to our home. N'atusangawo ffenna basatu. She found us all the three. Nze, mama w'omwana ne uncle we Aloysius. Myself, the mother of the child, and my brother Aloysius. N'atubuuza. It's okay, go on. N'atubuuza Ignatius ali ku ssomero. She asked us whether Ignatius was at school.
tumugamba nti ye. And we said yes. N'atugamba nti twangu tugendeyo baseya abaana bana. When I get back ngere waggulu nezikira wansi ku bigere. I sloped down on foot. Nasanga omwana ng'olwedde bamaze omusala bamusazeeko ensingo. And then found when my child's neck had been cut. Bali bamwebasizaawo kabalaza. They had put the body at the veranda. N'okumubikako bamubiseeko. And they had covered him. At which veranda? Kabalaza chi? Somero. The veranda at the school. Natandikira okuba omulanga. I started crying. Abaali okumpi abo bankwatako. People who were near me are the ones who supported me. I sat somewhere. Bamala ne baŋŋamba omukyala wo yazirise ali eri waggulu ku Wenzi Medical Center. Baŋŋamba omukyala wa Medical Center. They told me that it had collapsed and they had taken her to Wenzi's Medical Center. So, when you returned from the medical center, you found when the school had been cordoned off and they told you to be patient. The bodies were going to be taken to Mulago for postmortem. Proceed. Ogambye nti bwe watuuka ku ssomero n'osanga nga poliisi ekifo yali emaze okukisibako ne bakugamba nti obeere mugumiikiriza emirambo bagijja kusooka gitwala mu Mulago. Kyekyaddako. Era emirambo baagitwalayo e Mulago. They took the bodies to Mulago. Era bwe nagenda ne ngujjayo. And in the morning I went and picked the body. Mu bantu njala kubanga nkuddamu kujukiza nti kooti eno esoose mu byafaayo bya kooti okubeera nga ate kooti efuluma mu kizimbe ekya kooti ate okujja n'etuula awali abantu. Kakati we twasembye nga tugenda tuva mu break eyasoose yabadde eddakiika 15 omulamuzi n'acommunicatinga ate break eddakiika 15 atugende mu break ey'okubiri. Ninakutegeezezzaako nti mu kitundu ekyali kirina okuddako okusinziira ku bintu gye badde bitambulamu twabadde kugenda ate mu kutandika okuwulira obujulizi obwabo ababadde balina okuba nga balumiriza Okello ate ku butemu buno. Kakati mu kitundu kino kubanga essaawa zino tugenda mu maaso tuli mu luwummula olw'eddakiika 3 omulamuzi zaayise. Naye bwe twatandikidde twali twakuma mu kitundu ekyokubiri ate ekire ky'enkuba ne kiddamu ate ne kijja nga ky'amaanyi. Kakati mu kire kino ekire ky'enkuba ne kijja nga ky'amaanyi era oyinza okugamba nti ekitundu kino ekyokubiri kitaataaganyiziddwa nnyo ekire ky'enkuba ekibadde kitonnya. Kakati mu kitundu kino abajulizi 4 be baleeteddwa era nga be babadde bawuba obujulizi obulumiriza omukulu ono ku ky'obutemu era nga abajulizi bano abaleeteddwa bonna babadde bazadde b'abaana. Kakati omujulizi asoose abadde omukyala Apollo Saala era ng'ono ye maama wa Gideon. Omukyala ono mu presentation ye n'ebigambo bisoose ne bimubula olw'ensonga olw'ebyo mutabani we obulumi bwe yayitamu ng'ate agenda okubeera ng'afa. Naye ebyo nno nga bigenda mu maaso mu lutuula luno being nti kooti etudde mu bantu waliwo ebintu ebimu abantu abamu nga tebabiwulirangako kati okuzingira awamu byonna ba lawyers naddala ku ludda kubanga mu kuwa obujulizi ekisooka awo obujulizi asooka najja nga omulamuzi amubuuza ebyaliwo then naawa obujulizi obwo. Kati bw'amala then oludda oluwolereza avunaanwa luweebwa omukisa nalwo okusoya kajjogijogi w'ebibuuzo mu ebyo oyo byaba ayogedde then n'ebyo babaagala okumubuuza. Naye kakati ekiri fane nti balooya babuuza ekibuuzo mu ndaba y'omuntu nga kirabika ng'ekyobussiru
for example nga bakubuuza nti gundi omumanyi naye nga gwe bakubuuzaako mwana wo ne bakubuuza nti nno ali luddawa naye nga gwe bakubuuzaako ne kooti nga naye lawyer yini akimanyi nti nno yafa n'okuziikibwa yaziikibwa. Kakati wakati ebyo nga bigenda mu maaso obwedda abantu balina engeri gye bakubaganamu empawa nti yo obuuza otya taata w'omuntu oba amumanyi omubuuza atya waali nga yamaze okufa. Naye kale kakati nkutegeezezaako nti Apollo Saala yasoose bambi ono bw'amaze okuwa obujulizi bwe ate n'okuzirika n'azirika. Kakati oyo bw'avuddeko yes oludowoolezo Okello ndukugambye. Then tulabyeko omujulizi owokubiri gwe njagala okukwana omujulizi namba 2 abadde Otim Komakech ono nga ye taata wa Keisha era naye tumaze tufunye cross examination. Kakati Otim Komakech mu bujulizi bwawadde kooti abategeezezaako nti nno bwe bamukubira kubanga ono chief. Kakati ategeeza kooti nti bwe bamukubira yali ali ku mulimu. Kakati alinnya boda okuva ku mulimu okugenda ewaka naye n'ayita ku ssomero. Kati ategeeza kooti nti nno yali ku boda n'alengera Okello nga bamulinnyisa emmotoka. Kakati oludda luno oluwolereza Okello bwe lumubuuzizza oba asobola okwidentifyinga bye yali ayambadde nga tasobola kubikola ki kubyambala. Oludda oluli oluwaabi nga lugenderera okubeera nga lukakasa nti nno omuntu ali ku boda kiyinza okubeera ekizibu okumanya engoye z'omuntu zakoze ki zayambadde. Omujulizi namba 3 abadde Mbazira era nga ono ye taata wa Sseruyange Ignatius era ng'ono naye annyonnyodde kooti. Ono nno abadde mu kooti oyinza okugamba nti kate amaziga gabayitemu. Bw'ategeezezza kooti nti nno mutabani we yamusiibulako olwo olunaku wabula n'amuddamu naye mutabani we Ignatius n'amuddamu wabula bw'amuddamu Ignatius looza n'atawulira nti taata amuzzeemu kwe kumugamba taata nkusiibudde lwaki tonzizeemu ko taata kwe kumuddamu. Kati waba wakayitawo akaseera katono ate ne babagamba nti waliwo obuzibu obugudde ku ssomero mugende mukebereyo bagenda okkizuula nga n'owaabe mwali. Kakati omujulizi asembyeyo ye Opolot era nga ye taata wa Ryan Odeke ono ye mwami omunene ndowooza mwambulama nnyo yali nnyo mu kamera ng'akaaba era ng'ono ategeezezza nti nno yajja n'alabira ddala omwana we nga bamusazeeko ensingo era omwana we ye yasemberayo ddala. Kakati Opolot ono ekisooka mu kaseera waaweeredde obujulizi bwe enkuba ebadde etandise okutonnya naye olw'ebibuuzo bibyo byonna kutegeezezzaako abalawyers bye babuuza nga omuntu awuliranga ebiteetaagisa era ono ekisooka bwe bamubuuzizzaako ku ani yamulaga nti Okello yali asse omwana we n'ategeeza kooti nti abaali bamukutte be bamugamba nti jangu tukulage akasajja akasse omwana wo. Ekigambo kasajja kiraka kisinza okunyumira abantu abadde mu audience ne bakuba enduulu. Then ekyokubiri bamubuuzizza yamala bbanga ki nga yeetegereza eyali asse omwana we n'agamba nti yamulabira ebbanga lyali za ddakiika 5. Olwo lawyer n'amubuuza bw'oba wamwetegereza okumala eddakiika 5 yali ayambadde lugoye ki. Ekyamazima osobola okulaba omuntu newezibiza ddakiika 3 naye n'otamanya lugoye lwayambadde. But n'agamba nti kyajjukira nti yali ayambadde essaati yali ya square era ekyo nakyo ne kikubisa abantu engalo. Awo nno omujulizi ono bw'amalirizza bw'atyo omulamuzi n'awummuza mu kooti kubanga n'enkuba ebadde yeeyongedde eddakiika 30. But in a nutshell bw'otunuulira oludda oluwolereza Okello mu bibuuzo byonna bibadde bibuuza ebibuuzo wano wammanga omwana gw'abadde amwereetera ku ssomero era bw'otunira taata wa Ignatius because yategeezezzaako omukulu Mbazira yategeezezza nti nno omwana si abadde amudropinga tebamubuuzizza bibuuzo bingi naye buli w'obadde ogamba nti omwana gw'abadde amwereetera nga bakubuuza omwana oyo bw'obadde omuleeta babadde bakukebera ng'oyingira ku geeti babadde bakubuuza ekibuuzo omwana oyo bwe yafa essomero lye lyakukubira. So mu byonna badde babuuza n'ekibuuzo ekirala ekyokusatu ku geeti kubadde kuli kaasikaali ekyo kibadde kirabikira mu bibuuzo mu cross examination 3
zonna nga bagezaako okulaga okubuuza bw'otunula mu bibuuzo nga balina bagezaako okusindika bulemu okwagala okugijja ku ono eyatta bagisindike bagizze ku sayidi y'essomero mu ngeri y'okulaga nti maybe liyinza okuba nga lyesuulirayo ogwa Naggambe ekyaviirako maybe ono okubeera nga atatta abaana wabula ate era bwe waba nga waliwo eyali akebera maybe bagezaako okusindiikiriza musango okugujja ku ono nti yajja n'ebyambe ng'ate bwe yakiteekamu affidaviti ye maybe balage nti yabijja munda naye bonna abasinga abasatu kuleka omukyala eyasoose bonna badde bakakasa nti nno babadde baleeta abaana then abasomesa abali ku geeti ne bareceiving abaana abo ne babatwala munda. So right now kyekigenda mu maaso tulinze kooti ewummuddemu ekitundu ekyokubiri kati tuba tuddako ku kitundu ekyokusatu okwongera okubeera ng'ate abantu bawuliriza obujulizi ku musango guno. Abantu bangi nnyo interest yaabwe eri mu kiki ekigenda okuddako. Abantu kye baagala okuwulira kimu tetukusalidde ebbanga bwe riti. Kooti eno kiyinza okuba nga it is quite challenging lwansonga nti nabba abantu bagenda okujja mu kooti nga already kye baagala okuwulira bakimanyi sinakindi nga balina n'obukakafu nti watta. Naye kooti naddala omuntu bwa pleadinga not guilty etwala obudde okudiiginga deep mu bujulizi wa sayidi zombi okwongera ddala okukakasiza ddala oba watta bujulizi ki obukakasa nti watta. Lwakuba nti kale kife gyendi wekusasa okukiraba kooti okujja mu bantu naye nga mu kooti wali ogenzeeyoko. Nali ngenzeeyoko naye kino kyendabye wano omuzadde okumubuuza nomubuuza omwana omumanyi timumanyi ali luddawa tinamuziika nga gwomubuuza nga gwogamba nti omuleseeyo eka oba yakubuzeeko kale ekyo kinneewunyisizza nnyo. Oli wabuuliza nti omwana omumanyi timumanyi ali atya ng'ate wamuziika kinkosezza nnyo mu mutima gwange neŋŋamba kuba mu kiseera ekyo koobaani oyinza obuteewulira bulungi naye lwakuba bamwe babuuza aba babadde bagumu mu mutima naye nga simanyi ndowooza yaabwe gye bali naye nze nga nze kimpisizza si bulungi kuba nkirabye bubi neŋŋamba omuntu yafa dda n'omuziika ate nti bwewamutuusa waziika ssaawa mmeka olinga agamba nti tewaziika abanga abuusabuusa nti tewaziika mwanawo kati ebyo ebimu byonna byendabyo ebipya gyendi mu myaka gyange era nkyewuunyizza nnyo. Simanyi oba bwe bitambula bwe bityo nti omuntu bateeka omubuuza nafiiri omuntu wange yanfaako nti ate ali luddawa omumanyi nti mumanyi mwana wange ali luddawa kiraba nga kibijja kambuzeemu nnyo era gansigadde bubi nnyo nnyo nno. Ekyatuleese wano bwenkanya engeri kooti gyetambuddemu abajulizi gye baleeteddwamu gwe nga ggwe olaba otya? Nze nga nze sinagirabamu sigifunyeemu bwenkanya olw'ensonga abajulizi engeri gye batuga nti kooti bagirese mu bantu netuule mu bantu ebyogero byennyini n'ebibuuziddwa nze binkosezza mu mutima gwange era sibitegedde olw'ensonga lwaki batugambye nti kooti bagirese mu bantu yali badde erina kyesalawo nga ne kati kuba nti bannagiwunzika tunamanya wegenda kuwunzikibwa essaawa zino nga weeri tonnagimatira sinnagimatira ekyo kintuuzizza nenjala ennuma naye lwakuba njalakola ki ndabire ddala basala batya kiki bagenda okusala era oluvannyuma kale kooti bwe bemaze okutuula bagenda tugamba batya byebimu ebikyatuuzizza abantu bakyali wano bagamba tebannamatira engeri ebintu ebimu gye bibuuzibwamu naye bagambye tebagenda kuvaawo balabe nga kooti ewunzika nga bwekola ki. Waliwo abakyala abali wano njagala babuuza kumala gyebaleko kale sebo naye gyebaleko yogera na oyogerako ne mukyala Finatu. Kooti wagitandise gye yatandikidde? Natandikiddewo era nakedde. Wakedde.
Aha, kirungi nkulabe ne kaadi eno. Kaadi eno mwade mugifuna mutyani yabadde agigaba. Nakuba ekinyiizizo tulira kaadi zino eno. Balinganga batuyisa ku mukolo omukulu oba batuwadde kaadi. Wagifunye otya okukwalifying okufuna kaadi wadde oyina kuba neki? Tewali nnyo kyamaanyi jasi nti wadde oyagala kujja kugira ne bakuwa kaadi. Mwade muyita mwani? Chairman. Ogenda wa chairman omugamba nyala genda mu kooti mbeereyo. Gwe biki ekyasinza okutwala osabe kaadi eno ogifune? Kubanga bamu abaafa baali banneiba baffe newaka. Akati obadde wali ogenzeeko mu kooti before etulamu bantu tennajja? Nedda ssebo sigendangayo. Togendangayo. Kiki ekipya kyolabye? Oba olinamu ekikwewuunyisizza, olinamu ekikusanyusizza, olinamu ekikukanzeemu ku lutuula lwa kooti luno? Byonna byewuunyisa binyiiza kwegamba byonna. Tutandike ku binyiiza. Ebinyiiza bingi ekisookera ddala ne batuwa kaadi eno ate ne batatuwa kya misana kuba tulinganga bazze ku mikolo emiyite ku kivulu kya rediyo ndi yazze ne batatuwa mmere oshegere ate ye kati kali akatta akasajja ate ne bakawa n'amazzi tulabe kanywa ne lw'enzoolo. Yanti omusibe alina eddembe lye. Teri ddembe binyiiza bunyiiza bandi katuwadde buwi kuba katambulirwako abantu 9 be bakakuuma. Ati singa bakabawa mwene mukatetenkanya tuli bazadde. Kati tugendeko mu ngeri kooti gyetambulamu, ngeri gye babuuzaamu ebibuuzo, engeri yaki woolabyewo otya wali watya? Kooti yantamyatamya edda lwakuba ndi mu kamera nandiyogedde ekigambo kye nandiyogedde. Bakubuuza batya nti omwana waaliwo ate nga bamanyi yafa bamuziika. Mbagwe taata w'omwana simanyi aliwo. Byonna kwegamba binyiiza bunyiiza. Kano ke babuuzizza gwe taata w'omwana. Mba omwana aliwa. Ali atya? Ali atya. Binyiriza ddala kwegamba. Byatutamye edda. Abantu baade beesunze kooti y'abantu oba kooti y'omu bantu. Gwe wavudde wakaado olina kifaananyi kya kooti ki? Byantamye edda gwe gusosobera mu kooti naye babintamizza. Ebyakuddayo. Bino bya kisiru nnyo. Ne bye twagala okugira si bibaliko. Gwe biki kyoyagala gwe nako bakakoleko emikolo nga ye kakola ku baana ba bannaabo. Ani kati awo gomaze okugumusalira. Nako kalina okufa. Neera kyemmanyi tebigenda bbanga etulowooza etubyagala. Kooti gye wandyagadde bajje bagambe watta bagambe kyokola muno naye wali kiveewo. Kyokola muno naye kye baba balina okukola. Naye kati bano eno batulimba bulimbi. Ndowooza owulidde. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala oluvannyuma lw'okuproposinga mobile courts. Gwe mulundi ogusookedde ddala kooti okubanga esobola okujja n'etuula mu bantu. Tulina communication oluvannyuma lw'oluwummula era nga bategeeza nti kooti enaatera okuba nga eddamu okudda. Naye nkyagenda mu maaso okubira nga ate njogerezeganyaamu n'abantu okumbuulira. Bo balaba batya tovaawo. Teacher. Mpulidde bubi. Kuba olina obukakafu nti yatta. Nino ekimbeeza n'obukakafu nti yatta. Kubanga yoyo gwe twasanga bakutte nga suspect. Ogenzeeko mu kooti bifo bino nga tebinnajja? Sigendako mu kooti eno yesoose. Kiwulikisa kitya engeri kooti gyetambuzamu emirimu olabye otya bifaanana bitya? Kale ebintu ndabye nga tebindabikidde bulungi olw'omwami nti yeeganya omusango ng'ate abaana baffe baafa ku ssomero. Kuba kati kireetera n'abaana abamu abazadde abamu tebagenda kuzza abaana n'abaana abamu baaganya okuddamu okusoma essomero baalitidde. Kakati okusinziira ngeri gye bitambulamu kyewaza osuubira kifuna? Endaba gye mbirabamu nga bwe nazze nkisuubira si bwe nkiraba nti bwe kinaaba. Kubanga omwami omusango agweganyiza nabadde mmanyi nti oba bagenda tuyamba wano oba kalaba oba kukola ki bamusalire omusango wano tumanyi tekigweredde wano. Wanonye musango. Nabadde njagala bamusalire oyattira abaana nabo basalewo ekyomukolera.
ekitasobose wazeemu ng'olinamu ekirowoozo oyinza okwogera saabadde nakwogera kubeera nazze nnyike y'abazadde bannange kale ebigenda mu maaso kooti ekyagenda mu maaso okulambika abantu ba bulijjo engeri kooti gyekolamu emirimu gyayo emabegako waliwo naddala ndowooza ye taatawo omwami eyasembyeyo eno n'engalo abantu bakubye and it is out of court naye ndowooza kanfuneyo wano omuntu ng'omwo mukulu ono namulabye alina ebigambo byayogera wano ng'alina analysis gyawa neŋŋamba kantuule obadde wali nze nziraawo kanziraawo tofaayo gye baliko kali ssebo gye bali ku ssebo obedde nkulaba ng'omusango ogugoberera watuuse ssaawa meka wano natuuse ssaawa 3 bino byonna obedde owandiika mbadde takinga proceedings engeri gye zitambulamu buli kimu ekigenda mu maaso nga nkiwandiika lwaki obadde olina interest y'amaanyi mu musango guno nga ggwe kubanga nti ekikolwa ekyagwa wano ku ggaba kyali kibi nnyo si lwa abazadde bokka baba naye naffe nga babeera mu ggaba abatuuze kyatuyisa bubi nnyo era nakati emitima gikyatwewanisa olw'ensonga eyo so tubali tulina okikigobera tulabe engeri gyekitambulamu omwami ono bw'anootinga ensonga agiteeka mu red pen ate preamble n'agissa mu black kitegeeza ali serious kakati biki by'onootinzeeko sokka kuba watandise bye mbadde nootinga wano kyentandikwa engeri omulamu tutandikire eno gye twatandikidde ekisabo kyo kyapu njagulire kyatandikidde eno naye nga nasse kunootinga point emu eyabadde mu batuuze bonna abasinga obungi nti babadde balowooza kuva mu ddoboozi lyabavuddemu eryabadde lyabavaamu nti omusango guleeta wano mu community y'eggaba we gwaddizibwa nti gwabadde bo nga abatuuze kuwaayo ndowooza yaabwe era n'omusango gusalibwe nga balowooza n'akalabba bano bagenda kujja naki ateekebwawo omusajja asambagale nga bakole ki ge mazima kyabadde mu bantu naye kibakubyemuko ku nkikwe tebalaba kalabba ate n'engeri y'omusango gye gwanjudde awamu ne balaga ndowooza nakyo era kyoba olaba nti abamu benya muvumuko olw'ensonga nti bamukwatira mu kikolwa kyennyini abatuuze kati omuntu akwatiddwa mu kikolwa obujulizi obulabo bwaki ali gwe mukwatidde mu kikolwa ku kitundu kwennyini ate mwennyini bamuleesedde okumuwozesa kati so tubale twesunga yadde tiyasambagala ku lunaku luli lwakikola n'asimattuka naye ku luno tubale tumanyi nti amateeka leero agenda kusambagala kokubiri onootinze eki ekyokubiri kye nootinze kiyinza okuba nga nange kimpisiza bulungi sirabangayo omusango ndudde bwe guba gwaliyo nga ogwa nnagomola bwe guti ng'omuntu aguddiza mu mwezi gumu mu nnaku nga 11-12 ne gutuulibwawo omuwozesebwa okakasa otya nti omusango gw'ennagomola ogwo obujulizi ddala obumuluma buweddeyo speedi ate we gutuula oluvannyuma lw'ogumusomera n'agwegaana ate ne gutandikirwawo okuwulirwa nga bamugenda nti agendeko ku limanda for further investigation oba neki naye ne balaga nti n'obujulizi bwakungaza mu nnaku 11 bw'obukola ki bumala naye ng'akiwidde mu mulamuzi ng'akikola ki nti buno obujulizi era ne babukanyako nabusayininga so baga nti buweddeyo kitegeeza tekyali obujulizi bulala bakola ki naye buno bwokka bumuluma okumutuusa okuba nti avunaanibwa ekyo kyeyakola oba bumuluma okulaba nti ye yakikola so nze yekyali question mark yange wano bwe mpuliriza abazadde nga bawa endowooza yena biki ebyagwawo naye bawaddeyo okwo mu bibuuzo babuuziddwa ku ndowooza yaabwe engeri gye baleetamu abaana ku ssomero security yaayo n'engeri gye babanonamu n'engeri ki kye baalaba omutemu bamutegeera ba tebamutegeera naye mu kyo era namu ndabye nga mulimu mbaddemuko obunafu sijja buyita bunafu obujulizi nze bwe mbadde njagala ddala mubeemuko wakiri akamuluma nti ono yennyini yakikola ki nga waliwo alumiriza nti nakulaba wali okutta akambe
kubanga twakafuna abajulizi bana sofa naye ku bonna omu maama bakubira mukubire taata owokubiri naye bakubira mukubire bonna bakubira bakubire byonna era nga baga batukubira omu n'agamba omujulizi manyi omutemu oyo mumanyi naye ategenda okunzika nti ate bambuulira mubuulire ate namusanga ku kabangali yali ayambadde atya nga nakyo olusi tatunya kimala bulungi so ndowooza so mukyo nkyasaba omukama atuyambe tufuneyo aleetera ddala ekimuluma nti oyo yennyini yatemula bwati ne bwati nagawula bwati nakola bwati so mubajulizi abo tonnafuna kintu saagala nnyo kisasamaze batuuze ate saagala bandeewolala nze mpanga bwe nkirabye naye ng'ate sikiwa mu ngeri wabula nkiwa mu bulumi obuki nti kinnuma okuba nti si kyembadde noonya kimulume sinnakifunze ng'omuntu simbadde sinnakifuna tonnakifuna mubajulizi otyo mu byonootinze ekyo kyakubiri mu byannootinze mbadde era ngezaako okukiraga nti omusango guno lwaki sipiidi ya waggulu nnyo egutambuziddwako nga tegubadde nagwo omulala kite nga gwetaaga okunoonyezaako okw'amaanyi okusinziira ku bantu abasooka ku ssiini ebigambo bye baayogera ku lunaku lwakola ki ebigambo ebyo bikuŋŋaanya bonna buli alabikira mu kamera ayina okugibako statement either ne gavumenti nayo neezuula ekigendera ky'omutemo kyali ki yavaawa yatandika atya ayinayo abalala banne ebyo byonna gavumenti ebinoonyeza mu nnaku 10 gwe wali okirabyeko ku musango gw'amaanyi ng'ogwo n'obujulizi nti kati tandika okuwulira omusango ekyo nakyo ndaba nga nakyo kirinkubyemu nti okunoonyereza nibalinoza kubadde kukyaliyo ebbanga ku muntu oyo kubanga ekyo tekikola muntu wa bulijjo kitegeeza omuntu asobola okukola ekikola ng'ekyo alina kunoonyerezebwako mu buwanvu era mu bujjuvu background ye ekyo tuyinza kutwala nnaku 11 katugendeko mu proceedings oyinza obaga bantu ffe tetumanyi ntambuza ya mirimu gya kooti oba kooti ejja mu bantu yandibaddeko byekyusa kuba abantu abasinga ekintu kya gwani nti nze gundi omuyita otya nti muyita bwe nti ali luddawa naye ng'ensi yonna ekimanyi nti yaziikiddwa akantu ako abantu abasinga kalina engeri gyekabadde kabayisa obubi ffe tutamanyi ntambuza ya mirimu gya kooti oba ne kooti eno ejja mu bantu erina obbaako engeri gyetereezaamu nti ebibeera mu kooti eri olumu ebimu n'obireka ebbali ekyo kyennyininyini ate oli mu ansa okuutiza abantu ba bulijjo ng'oggyeko faamu atera okwateninga kotisi era yensonga lwaki nteekinga notisi zino okuba nti nkompalinga neyenda mu kooti naye abantu abasinga bana ba bulijjo tebamanyi ntambuza ya kooti bwetambula nga bawozesa emisango ne mu kujanjula so kati gobaleetamu ekintu ekipya ate ekikontana n'entegera yaabwe ku by'emisango era baba balinawo emugulinzi oba bakontodde ate tobanenya kuba abo entegeera ku y'emisango mu mateeka bwetambuzibwa tebagimanyi ate togibasomesezza naye gwe obaleesemu kooti ogibatuuzizaamu g'otandisa ebibyo ebitali ku ntegeera yaabwe so ate bo olusi bazze basuubira kirala ate balaba kirala era abo bantu nga beetaaga nakwebazibwa nnyo nti babadde nabakakkamu nnyo yadde ng'ekyo bakirabe nga kiri tekikwataganye nandowooza gye badde bakola ki basuubira oba n'enkola ya kooti nga bakola ki naye eriyo enkola ya kooti mu mateeka ate eno ndowooza yaffe ng'abantu amutali mu mateeka ekirala kyennootinze nti mu bantu aba bulijjo abadde balina okukola assessment nga bagyogedde wano okukola assessment ya policing za kooti oluvannyuma bawabule omulamuzi mu kiti kye balabye aba bulijjo nga si bannamateeka ate nga si balamuzi waliwo gwe bajje Masajja ekyo kyennyini kyendiko nti obajja otya mu disitulikiti y'e Wakiso n'otalondako omu wano mu Kampala oba bennyini abaali ku ssiini kwennyini ng'ekikola kiggwawo n'otolondamu yadde n'omu tubadde bwenkanya gwaŋŋamba sibulenga bwenkanya obalonda otya mu bitundu ebirala ebya disitulikiti wano y'e Kampala ojje wano mu Makindye ojje mu Luka bw'Eggabo ojje ne ku kyalo nga tojjeewo n'omu abaalaba ekikola nti kyagwirwa abatuuze abaalaba mu community omwo n'otajjaamu n'omu bubadde bwenkanya
oba lwakuba